Nenkoko nkulu bakabulindi so nenkoko nkulu yina kyaddemu yaliko woli taba kabulindi mbera webale nnyo mwanyinaze Diane Heavens n'abatulaba ku BBS Refiner Paulo Bakabulindi ndi makago ge yali Lord Mayor Salongeria Sirukwago wano ebyabaddewo byonna Saimo natulaba ku BBS Refiner mwabiraze dda abalaba BBS Refiner okuva olunaku lw'eggulo era singa ngezako okusiigira ekifaananyi ekiri mu maka ga Lord Mayor nsobola okugamba nti kasirisi okuva mu bafamire wabula ebimu ku byenjagala okusooka okulagako ebitonotono kwe kuba nti n'okutuusa kati Sengenge eyasaliddwa ab'ebyokwerinda bwe babadde bagezaako okuwalampa ekikomera oba goyinza okuyita bbugwe w'omulodi okusobola okuyingira munda n'okutuusa kati tannaba kuddizibwawo oba oliawo ekiteeka aba famire mu kaseera kano mu bunkenke obutagambika n'okutya nti omuntu omulala yenna asobola okukozesa omukisa ogwo anawalampa ekikomera kino ng'ayita mu bitundu ebyo ebyamenyeddwako oba ebyasaliddwako Sengenge omulodi gwali yateekawo okulaba nti ebyokwerinda bye binywezebwa ate ng'ogyeko ekyo nti n'akasirikiro kamaanyi nnyo ewaka wennyini olw'ebyo ebifaananyi ebigenda mu maaso okutambula ku mikutu egy'enjawulo oba oliawo n'okweraliikirira okuva mu bafamire nga tebamanyi n'okutuusa kakati mbeera ki eyali omulodi era munnamateeka Salongeria Lukwago gy'alimu kati kubanga mpaawo okuliziganya kwonna kwe bafunye okuva eri amawulire agamukwatako ewaka wano we tuli abamu ku bakozi abamu ku bafamire nga ne Nalongo yennyini waali webali naye embeera ekyali yakiyongobere nnyo bakyalina okutya kungi naye twagala twogerekoko ne Nalongo kati ni wano atubulire amawulire gano okuva we yagafunye okuva ebyabaddewo we byatuuseewo kiki muli Nalongo kyawulira ekigenda mu maaso mu bulamu obubwe ng'omuntu mu bulamu obwange kweraliikirira na kutya kubanga nze bwe bamukutte ejjo mutwala omwami we bwakutwala n'akuteeka eyo mu basement nalabye nga abamututte kalabba naye nga nasigadde kusaba nzikiriza ajja kuba mulamu. Bw'otunuulira obulamu bwe nzijjukira bulungi nnyo mwaka gwa 2025 yagendako e Buyindi yalina obuzibu mu ggomba lino ery'omu mugongo oba oliawo n'emirundi gye tubadde tutera okwogera naye nga oluusi amanyi okugamba linda konsooka mmira eddagala embeera y'obulamu bwe bw'otunuulira ebifaananyi ebitambula ku mikutu kati n'embeera y'obulamu bwe gy'omanyi nga eya Saalongo muli kifaananyi ki ekikujjira kati nga bwe nkugambye nti nalabye nga bamututte kalabba bw'atyo omwami bw'ali mu kumuyisa amutulugunya era engeri gy'ali nti emmere gy'alya kati eri prescribed talya mmere ya bulijjo tugifumba n'agiriira mu budde naye kati sikiwa nti yalidde okuva jjo okutuuka kati ate nga n'embeera gy'ali mu sikiwa nti asobola ogiriiramu emmere kati tuli beeraliikirivu tetumanyi bw'ali teyatutte eddagala tetumanyi bw'ali okwebakako Nalongo weebase naddala ku ebyo ebyabaddewo olunaku lw'eggulo ssebo gwe bw'oba gwe siyinza kwebaka nabadde sisobola naye tugenda olwaleero ngenda kwatagana ne Council Medad ne balooya be abalala tulabe ekiddako ku kyokumuleeta mu court at least amujeeyo gye yamututte mu basement amuleete mu court yeewozeeko bwe guba musango amuleeta atandika okuwoza. Nalongo police olunaku lw'eggulo yagambye temanyi byonna ebyogera tena kyemanyiiko amagye tewaliwo amagye n'omu yavuddeyo okwogera ku kuba nti be balina munnamateeka Erias Lukwago mugenda kutandikirawo ne bannamateeka naye tuyina ayogerera ku X n'ebifaananyi n'abifulumya ng'engoye ezo zennyini mwamulagira ebifaananyi ze yabaddemu so tukakasa nti mwami Muhoozi yamuyina era tukkiriza nti tali wabweru w'amateeka tali waggulu w'amateeka katugende mu kooti bwe kiba nga kyekyo ekiddako tulabe ekinaddako. Essaawa zino abaana bakumyekumya otya kubanga waliwo abaana basangiddwawo nga bino byonna bigenda mu maaso okulaba nti
ebyabaddewo tebibakosa kubanga tukimanyi abamu basoma. Challenge esoose yakuba na busungu. Bayina obusungu ku mwami oyo kubanga tiyeekweka nti yakikoze. Tetumanyi nti oba ayina n'abaana ye kubanga n'omutima ogwo ogufaanana bwe gutyo. Simanyi nti oba ayina abaana naye bw'aba abalina naffe atukwatirwa ekisa kubanga tuli famire. Ate omwami kubanga talina musango bwe bazze wano tebabadde na warrant era ndowooza nga bulijjo bw'atabeera nazo. Tewali musango gwe bagambye gwe yazizza. Kiboogera kyokka nti yabadde alina okumusaavinga jjo era bwe yakiwulidde nti alina omusaavinga n'akola bye yakoze. Kati tusaba sijja mwegayirira kubanga tugenda mu mateeka naye tumugamba amute kubanga tali above the law. Okujjako ng'agamba constitution agijjewo, okujjako ng'agamba amateeka agajjewo nti ye afuuse etteeka. Tutandika okutambulira ku decrees ze naye bw'aba amanyi nti waliyo amateeka then amute oba muproducing mu kooti yeewozeeko ateebwe ku bail. Ebbanga omwaka guno kuva gwatandika abanga akalunga kawedde tuzze tulaba wazze kubeera okusosonkereza okuva ewa mwami ogwogamba ng'asosonkereza omukulu kennyini. Salongo yali akugambyeko nti alina obubaka bonna obumutiisa bino byonna byagenza okubeerawo ng'oba oli awo abadde abimanyiko nti bisobola okubeerawo. Abadde akimanyi nga ne bwe tutambula amanyi nti basobola n'omukuba amasasi. Twawonye nabwonyi jjo ne bajja misana okumukwata. Singa bamukwatidde ekiro we babitandikidde okutandika kuba batandise kiro sanga 11 okutandika okuteekayo oba egundi enkesi zaabwe okutandika okuteekayo abasirikale baabwe ku gundi ku street eno ya Erias Lukwago Road. Singa bamukutte ekiro osanga bali mukoze ekikyamu naye bamukutte emisana ng'ensi yonna eraba. Abamawulire ne mutuyamba nnyo buli kintu kyonna kati kiri mu press. Bw'abaako ekimubaddeko tumanya nti era oyo yakikoze. Kati abadde akimanyi nti bamuliko ne tweets z'abadde aweereza ezo bulijjo ng'amuyita idiot, ng'amuyita fool, ng'amuyita kubanga amuyise buli linnya naye ate nga kitiisa okuba nti biva mu kamwa ke yeeyita omukulembeze. Obufu obwo Nalongo nga tusibula abalabe ba BBC Fina omuntu ayagala okumanya Nalongo mu kaseera kano mugenda kusimbula ne munnamateeka tukitegedde poliisi yaganya okuyingiza omusango mugenda kusemwayo mbuya munoonyeeko oba enteekateeka y'okulaba ng'omutuusako nga bw'ogambye nti yeetaaga obujjanjabi bwa buli kiseera enteekateeka y'okulaba nga omusawo we amutuukako naawe okumutwala eddagala oba oliawo lyamira mugenda kutandikirawa? Wetuli kati tetunategeera we tugenda kutandikira kubanga ne basement gyayogerako teri gazetted. Oyinza nga basement gyayogerako eri Mengo kangende Mengo ntandika okunoonya omuntu wange ne basement tetumanyi gyeri. Tulaba ku Twitter nga mukubye ebifaananyi ng'ali mu mbeera si nnungi. Naye nzikiriza kuba sirinzeka abamawulire muli naffe balooya weebali tugenda kwatagana tulabe era nzikiriza nti tugenda mufuna afune access ku family ye, afune access ku balooya be tulabe ebiddako. Faimo natulaba ku BBC Fina bigambo bya Nalongo zaawedde tetusobola kugattako kyaffe na kimu okujjako okwongera okusabira family ne munnamateeka Erias Lukwago najali Omukama Katonda yongere okumuwa ekirabo ekyobulamu. Nze Paul Bakabulindi nkoze ne Keith yako kamera Saimo kiriza oyongere abalabe BBC Fina ne program sumulula takumira mpera abankomire alishoyanza toyanze genteekateeka mugirabye ebiri mu maka ge yali omulodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago enteekateeka bwezito bwe zigenda mu maaso okubeera nga ate zitambula. Eddoboozi tujja okugattako teggwanga Uganda emyaka nkaaga n'omusobyo kyanga tufuna obwetwaze emyaka 40 egy'ekibiina ky'NRM mu buyinza abaali batunyumiza nti waliwo ebintu bingi ebyaliwo era ffe bajjajjaffe ne bakitaffe batugamba okunywerera ku Museveni beesigama nnyo ku ebyo ebyaliwo
nti abaaliko before Museveni baali babi nnyo nga babagamba baana bange mujjeewo okukyamuka embeera yali mbi naye obulamu bwakola ki bwatereera kakati bajjajja baffe nomutandisa obbamalako ebigambo bajja tugambanga nti obulamu bwatereera nga tubawa example ezakagwawo nga bye bimu ebyaluli bye baali batu so tubale tusaba bajjajja baffe temubamalako ensonga lwaki balina okutujjukiza okulonda NRM. Have a good day.